Ejje lya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate litawongozza olutabaalo olupya olutwala General Kaguta Museveni nozatandike bwe tuti. Tusomesa bannayuganda bonna gye bali nga tubasomesa enkola ey'obukulembeze ennuŋŋamu etalimu kulyanguzi, enkola erimu okwagala eddembe ly'obuntu, enkola erimu enfuga ey'amateeka n'eyagala demokrasiya n'okulonda okulimu emirembe. Ensonga ey'okubiri tugenda kukwataganira butereevu n'obukulembeze bw'ekibiina okulaba nga tukunga bannayuganda bonna gye bali bagende mu lijesita yaffe. Bamala okudda mu lijesita yaffe tukole obukulembeze nga bwa Uganda yonna era lijesita gye ziri eyo zitambula. Tuwulirayo abakulembeze abamu abali eyo ab'emamaaza ababba obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi ne National Unity Platform yonna nga bataataaganya enkola ya registration. Kati ffe eno ttiimu bwe tutakulumako kutu tujja kusalako okutu, bwe tutakujjamu liiso tujja kujjamu eyalikuwa bwe tugenda okulijjamu ataataaganya embeera ya registration y'abamemba ba National Unity Platform. Tujja ensonga endala tugenda kusomesa ba members mu ggwanga lyonna okwagala ekibiina kyaffe, naye ekikulu kye tugenda okwesibako ennyo ze values za party. Values za party zonna tugenda kuzitegeeza bannayuganda eyo gye bawangaalira party ya National Unity Platform. Omuli empisa ezo tugenda zisimbako nnyo ki essira. Tugenda ku nsonga ey'okukunga bannayuganda gye bali eyo, abavubuka, abantu bonna bonna n'abalala okwetaba mu mirimu gya National Unity Platform mu bitundu eby'enjawulo. Bwe tugamba nti waliyo Foot Soldiers Tournament, ffenna bwe tugamba nti ba National Unity Platform tugenda mu bulungi bwansi, tugenda bukola olw'okuba abali mu local government baamala dde okizuula nti gavumenti yabajjako ensimbi naddala gye tulina obuwagizi n'abakulembeze ba National Unity Platform gye bali. Bwe tuba nga tugenda kukola bulungi bwansi tugenda bukola nga tusinzira mu National Unity Platform nga abamembers abo bakungiddwa bulungi. Era tugenda kubanja poliisi n'abalina obuyinza mu Uganda okulaba nga tufuna lipooti ez'abannayuganda abazze babuzibwawo, abazze battibwa. Kuva mu 2017 waliwo abaatemebwa ebijambiya ne batemebwa, tetulaba lipooti. Waliwo abaatemebwa mu 2021 tetulaba lipooti. Waliwo abakwatibwa obuwambi bwa bannabaffe bwakusanga ne ovulongo eno ng'akukwata bwakusanga neki. Twagala lipooti, tetwagala bigambo. N'okutulugunya bannamawulire abamu mulina embale gye muwangaalira eyo. Bw'okwata kamera musango, bw'okwata twagala kubanja lipooti ezo ez'enjawulo. Bannaffe abaatemebwa ebijambiya baani abaabatema n'ebirala byonna byonna. Tugenda mu bitundu byaffe eby'enjawulo okulaba nga tuzuula abakulembeze ab'enjawulo mu bitundu bya Uganda byonna. Abakulembeze abo bwe tumala obbazuula tubakwasa ekitebe kibatendeke good leadership oba obukulembeze obulungi obulimu ensa. Era abakulembeze abo bonna gye tugenda okuzuula mu districts ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo tugenda batwala mu ttendekero lyaffe eriri e Kamwokya School of Leadership. Twagala essomero eryo lijjulemu abantu abeegwanyiza obukulembeze n'ababulina naddala abo abalimu ensa. Tujja batwala mu ttendekero lyaffe. Twagala okukola enkuŋŋaana ez'enjawulo. Twamaze okizuula nti abakulembeze baffe ku kitebe buli lwe basalawo okugenda okukola enkuŋŋaana ez'enjawulo poliisi eba yabasazeeko dda. Kakati poliisi tugenda kugioverwhelminga. Bwe tugamba nti tugenda Mityana ng'olukiiko abakulembeze bakyabasibidde ku ofiisi n'awalala, ffe tuba twalutandise dda olw'Emityana. Era Mityana tujja Bishop
tujja Emityana eno tiimu egenda kuziteekateekeza enkuŋŋaana oba mumuganye oba temuganye ne Lwengo tujja Lwengo ndoza gye mba mutandikira waliyo n'ekizibu kinene nnyo eyo tusooke Kagabo tumutwale n'abalala tugende awalala Wakiso tujja okukola enkuŋŋaana ez'enjawulo Kawempe North tujja era ezo enkuŋŋaana bwe tumala ozikola zijja kubaako ne lipooti ez'enjawulo tugenda kukolera wamu n'abakulembeze bonna okulaba nga tuzimba obukulembeze obulimu ensa ensonga endala gye tuzaako tugenda ffe bwe mulaba wano abamu balina obukugu obw'enjawulo nze Sentamu Julius nina masters degree mu ddembe ly'obuntu nzija ku school of leadership okusomesa bannayuganda abali ku school of leadership eddembe ly'obuntu ekyo tugenda kikola mu tiimu eno tulinamu bannamateeka bagenda kusomesa abantu ebyamateeka tulinamu bannaddiini tujja kusomesa abantu ebyeddiini tugenda ebyenfuna byonna tugenda kubisomesa n'olwekyo tujja kukolera wamu okugabanya obukugu bwaffe ne bannayuganda abajja mu school of leadership ku kibiina kyaffe era tugenda kutukiza okugenda mu makomera ag'enjawulo buli komera lye tuwulira nti baasiriddemu omuntu naddala abadde mu struggle tugenda kubanga tujjayo n'okubanja abo bonna be baasibirayo okubayimbula owatali bukwakkulizo ndoza kankaddemu olw'amawulire gano tugenda kutandika okulambula amakomera ago gonna ge baasibiramu abantu baffe n'okuteekawo okubanja abantu baffe bonna abasibe okuteebwa owatali kakwakkulizo nakamu kyate maloolo okuwandiika bazadde bo babaali bakola kimala kukola kikino tetwagala bukwakkulizo bonna waliwo abalala abayinza okukikola naye ffe tugenda kikola nga ttiimu okay? So tetugenda kwegayirira nze ni mulwanzi wa ddembe lya buntu ne ttiimu eno twakkiriziganyiza tetugenda kusaba bantu kutuwa ddembe lyaffe eddembe lyaffe lya bwebange twazaalibwa nalyo okay? Tugenda okulaba nga tulwanisa ebikolwa byonna mu Uganda ebityoboola eddembe ly'obuntu tulabe nga waliwo okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka era mu kaseera kano saba munzikirize mpe buli memba eyeeyanjudde gye muli People power, power. People power. Buli memba eyeeyanjudde gye muli njagala muwe omukisa naye atubuulire kyatandikirako mu constituency ez'enjawulo. Tugenda kusooka tukozesa olulimi Oluganda then finally tuwe version y'Oluzungu ndoza kijja kukola bwekyo. Okay? Kale. Nze Bishop Tomusange William Bifachi omusumba w'enkulaakulana n'enkyukakyuka okuva mu Mityana North. Nze nno ngenda kutandikira okusomesa n'okulwanisa kye bayita enguzi, obukenuzi, obubbi, obulyake kubanga ndi mubuulizi wa njiri tetwagala nguzi tetwagala bubbi. Enguzi eziŋŋamizza nnyo enkulaakulana mu ggwanga lyaffe. Bw'otunula ogenda okusanga nti sente ezandibadde zikola oluguudo abakulu bazeegabanyizza. Ogenda okutunula eddwaliro nga temuli malwaliro temuli madagala abantu ne bafa abatandifudde. N'olwekyo ensonga y'enguzi tugenda kugirwanisa nnyo nnyini ddala n'abakulembeze abakenuzi okuviira ddala mu paalamenti. Tugenda kwogera ku nsonga ezo, tugenda kusomesa era tugenda kulwanisa obuli bw'enguzi okulaba nga tubumalamu. Era nsaba bannamityana okusingira ddala bannamityana North njagala munneegatteko ku nsonga eyo okulwanisa obulyake era tugenda kweyamba n'okuyita mu bulungi bwansi okulaba nga tugezaako okweterereza enguudo zaffe n'amakubo gaffe tubeeko kye tukola ngaffe bannamityana North. Okay?
tweyanziza Bishop ono nno basebo ne bannyabo ye Bishop waffe era waatudde manya nti emikisa weegiri n'ebirala byonna Honorable Kikomeko. Neyanza nnyo chairman nze Kikomeko Sol eddoboozi lya Busiro South era member wa National Unity Platform. Ndi mutuuze Buvvi Kasanje Busiro South Constituency Wakiso District. Ndi munnamateeka akolera mu Kikomeko Kaira and Company Advocates naye nafuna omukisa okubeera omu ku bannamateeka ba National Unity Platform. Nze siira ngenda kulisimba kukulwanirira okutyoboola kuno kw'eddembe lyaffe. Bangi tuyiganyiziddwa nga neera abantu baffe bangi struggle bali makomera. Ekintu kye tutalekeredde nga tulwana nnyo okulaba abantu baffe nga bayimbulwa. Ngenda kwongeramu nnyo amaanyi okulaba nti okulwanyisibwa okwo okugenda mu maaso kukoma. Ebitongole ebya poliisi biyitiriza nnyo okubeera nga bityoboola eddembe ly'abantu. Okugeza bw'otunula ennyo Busiro South twetoodde ennyanja ng'abantu baffe basinga kukola mulimu gwa bya kuvuba naye ate amagye bwe gajja okuyambako mu kifo ky'okuyamba abantu baasalawo okuwamba nnyanja eyo. Amaato g'abantu gaasibwa, abantu basibibwa, abantu bakubibwa emiggo ekireetedde okukuumira abantu baffe mu bwavu. Tebasobola kuweerera baana, tebasobola kwejjanjaba n'ew'okubeera tebakyayina olw'embeera embi gye bayitamu. Naye olw'ensonga eyo neegattidde wamu ne baganda bange okulaba nti tulwanyisa embeera eyo, okulaba nti teddamu kubeerawo. Y'enkyukakyuka gye twetaaga nga naye tuli wamu n'omukulembeze waffe President Robert Kyagulanyi Ssentamu tusimbudde. Mwebale. People power, Our power. our power. People power. Honorable Charles Gala Wilson. Neyanziza yenze neyanza kakonole wa kompate Charles Wilson Gala okuva mu Busiro East nantula wali mu Kyengera Town Council na Kasozi. Njalo okutwala omukisa guno okwebaza President Kyagulanyi okuyimirira na championinga n'akulembera olutalo olw'okulwanyisa obubbi mu ggwanga lino. Njagala okutegeeza eggwanga na bonna abatuuliriza wano mu Uganda n'ewalala. Eggwanga lyaffe liri mu ddubi. Luli nali ku press conference leader of opposition n'agamba nti tubbibwa obusiriivu 10 trillions 10 buli mwaka nga abasajja n'abakazi abali mu gavumenti eno batwala ntwale. Eggwanga lyonna liri mu kubonaabona lw'abantu abo abatona batwala ssente z'eggwanga buli mwaka. Buli lunaku amawulire gafulumya obubbi obuli mu ggwanga lino. Naye kyannaku nti tewali kyolaba kikolebwawo okuggyako ebigambo obugambo okwogera weekuli. Naluli nawulira Mwami Museveni agamba tulwanyisa enguzi, tugenda kulwanyisa enguzi. Omwaka guli namulira agamba zero tolerance. Abadde abyogera naye nga tewali kigenda mu maaso, tewali kyolaba. Eggwanga etambulira ku musingi gw'amazima n'obugunjufu. Buli muntu yenna yenna abeera mu ofiisi ne bamukwatira mu bubbi n'afunako kadde nti akamwogerako alina ku resigninga, alina kuba mu kifo ekyo. Tewali ava mu kifo, tewali resigninga. In fact bwe beetoolamu ng'aba bakuza ng'oga nti olwanyisa obubbi. So n'olw'ensonga eyo twegasse wamu ne ttiimu eno. Eggwanga nga linda ava mu ddubi. Tugenda kuyimirira ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi tuge tumanyi tulwanyise obubbi, obukenuzi n'obululu bw'enguzi. Abantu abatakwatwako essente zitategeerebwa gye ziraga. Kati mu bajeti yaffe wano ndategedde nti babadde bakubiddemu era zaayise trillioni 3 n'okusoba ng'ezo bantu bagenda kuzitwala butwazi. Ezo ssente omanyi kyezikola mu ggwanga lino. Amasomero tewali, mulwayo temuli malagala. Laba ekibuga Kampala bwe kifaanana, eriiso ly'eggwanga. For example, oba ogenda mu UK bagamba nti wagontu London. Kumbe ogenda mu Sydney boogera ku kibuga. Ensi zimanyi ddala ebibuga byazo, Moscow, Washington, n'aba Kampala. Binnya byereere, emyaka 4 tuli muganya. So fwe tusuubira nti wali ssuubi ddala mu ggwanga lino okujja nga NUP egenze mu buyinza. Okujja nga President Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe entebe. Olw'ensonga tugenda kugatta amanyi gaffe gonna okulaba nti embeera ekyuka, eggwanga tuliva mu ddubi, kubanga eno gavumenti yonna nfu. Gavumenti ya Mwami Museveni ge mazima nfu. Buli ya department yemu etali mu bubi. Okuva kuno ku gavumenti kubba.
kirina kitugenda kulaga era abantu mwenna ne bwanga oli wayero oli NRM obonaabona lwa bubbi obwo njala okutegeeza obonaabona lwa bubbi obwo bakuba ssente zo naye gwe tomanyiwa nalaba okwebaza wano juzi basebo ne banyabo okwabaddewo okwebaza nga weebaza kuba era abantu bana tukwatibwa ku nsonyi twasasira nnyo abagenda Kololo okuba nti oba bawudisibwa oba babatwalira lwampaka situmanyi naye tosobola kwebaza gavumenti eno ng'oli mu nnaku abaana tebasoma sukulu fees n'abagenda kulaba mu tisasulwanga n'ogenda okwebaza so n'olw'ensonga eyo twagala okutegeeza eggwanga twegasa ettiimu eno okwagira amaanyi ga mukama waffe era batutira ku Kyagulanyi Ssentamu na bonna bakulembera nabo leader of opposition n'abalala bonna abalina omulamwa okulwanyisa obubbi bano mu paalamenti nga mmaliriza wabadde okukuŋŋanya emikono okulwanyisa obubbi tosobola kukkiriza nti newaffe eri gy'empanga lya Musolo East omubaka yagamba nze sijja kusayininga okulwanyisa obubbi eggwanga liddembere tukwate ababbi noga tojja kusayininga ekintu ekyo kyatuluma nnyo ffe ng'abamu namwe n'abatala bakusayininga ababaka b'eggwanga lino abatudde mu paalamenti kati twalaba nti epaalamenti yababulokers epaalamenti tekyali paalamenti yababulokers era tuba tunagenda mu ntebe nga wakyaliyo akaseera epaalamenti esaana kuyiwa yonna okuva ku mukama waayo yababulokers ekyo kiri mu giraasi ndoza mubalabye bala bagezezaako basiba naye mulinde nga babatadde ye gavumenti yawa bwetyo bwekola gimmicks tebogera. Therefore, this team is saying that we are going to stand together with the President Kyagulanyi to fight corruption to its core. Zero tolerance to corruption. That's our mission. That's the other issues we mentioned. Thank you. Okay. Tweyanza honorable. Katugende wa honorable Mathias Mulumba kuva mu Kampala Kawempe North. Ya sanyuse nnyo nange okubeera wano nammwe okulaba nga twegatta ku mulamwa ogw'okuzimba eggwanga lyaffe. Uganda eringa nnyumba. Uganda yeetaaga okuzimba obulungi abantu baayo bagyeyagaliremu. Erinnya yenze Mulumba Mathias $1,000. $1,000 kiriwo lwa byanfuna era bamumanyi nga $1,000 olw'okwagala abantu baffe okuba nti nno waakiri wabeerawo minimum wage. Naye abantu bali mu kukola, mwana n'amusomesa, n'agenda n'akola naye nga tamanyi na musaala gw'atandikirako. Kintu ekyo nagamba nti tufune ku bame ba parliament bafune batandikira. Nze ne mbateerawo basis eyo. Kuba nesimbawo ku baka ba parliament mu Kawempe North omulundi guno ekisanja kino ekiwedde ekigwako. Nga nze nava mu Democratic Party era nali ku kadi ya Democratic Party. Okusalawo okusala eddiiro nenva mu Democratic Party nenzija mu NUP lwakwagala kukwasaako ow'ekitiibwa President Kyagulanyi Ssentamu okulaba ng'eggwanga lyaffe lino ligenda mu maaso era nga nkyagala okumujoyininga lwakubeera ideology ze enkola ze programu ze oziraba nga zitwala eggwanga mu maaso kubanga olaba yataddewo essomero bw'otunuulira bakansala bangi baabalonda nga bamu baabalonda na kadi ya NUP naye ogenda okwesanga ng'ate bakiyamani b'erosi bakola emirimu gy'abakansala so omusombo ogwo gwe yateeka essomero lyateekako mu butuufu olaba omuntu alengerera ewala President Kyagulanyi olina vision. So mu kusalawo mu mbeera eyo official olwaleero ali consistent bw'ayimirira ku kintu kye akibeerako era n'akimalirako ddala kyovola nti parliament olwaleero eri mu kutagala olw'ensonga nti nno yasalawo ye ekibi akiyita kibi. Musajja alemera ku nsonga okulaba nti nno obukulembeze ye yekka ayina programu ya term limits. Omukulembeze yenna bw'abeera ku programu ya term limits eggwanga lyaffe lino liri mu corruption liri mu amalwaliro obutabeera mu ddagala lwakubeera nga obukulembeze tebuliiko we bukoma. Agenda okubeerako olwaleero bamusuubira n'enkya na luli tetumanyi lwaligenda. So nga mmaliriza omukulu mu nsonga eyo twagala era omukulembeze abeera nga ayagala obwakabaka bwonna gye buli. President Kyagulanyi Ssentamu era nga bw'ali omubanda wa Kabaka. Njagala okugamba ssebo mukama wange wano nga nsinziira ku TV eno. Olwaleero bankedde ate bunaku bajje wange nga bagamba Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Olw'okubanga oli mubanda wa Ssaabasajja Kabaka bo bampadde ekirowoozo ne bagamba nti waakiri omubanda wa Ssaabasajja afeeyo agende waakiri wa Ssaabasumba bagende Germany balabe nga emitima gy'abantu bannayuganda twalabye abaana b'esseeta nga beekalakaasa. Kati kinaakomaawo tusaba okwongera okulaba nga tubeera n'omuntu agenda okwagaliza institutions
zonna nga n'obwakabaka bwonna butwalidde mu ggwanga. Nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero naye nga tugenda mu maaso okubona eggwanga lyonna okulaba nga ensonga ssemasonga eza NUP tuziggusa. President Kyagulanyi Ssentamu abeere president wa Uganda, eggwanga liteeke. People power, power power. Okay. Nange ndoza ku commitment gye ngenda okukola bwe nva wano sibira mu Lwengo district. Eyo mwedda mwogera ku corruption n'ebirala. Eyo ndoza ye wali entabiro. Naye nze kye ngenda okusookerako kwe kukunga door to door. Mulyango ku mulyango, nju ku nju, muntu ku muntu, okulaba nga Lwengo yonna eyambala enkofiira eno, eyambala ovulo akyagizanyisa ngenda buli muntu alina okukola ki okujambala mu Lwengo mu Mukoto South. Eno ovulo kyambalo kyaffe kye tukoleramu emirimu, era ngenda kukijjiramu nkola emirimu gya National Unity Platform nga nkunga abantu bonna okubeera mu National Unity Platform olw'okuba kyekibiina kyokka kye tusigazizza ekirimu ensa. Ebibiina ebirala byonna osobola okubiwunjawunja, osobola okugula okukola, naye nga ketutandise okuzimba Bassentamu Robert Kyagulanyi buli kitundu, twagala okuoverwhelminga abantu bonna yo ababadde beetegeka. Poliisi yeetegese okukwata Kyagulanyi, kati yeetegeka okukwata bannalwengo bonna olw'okuba bagenda kubeera ba National Unity Platform. Bwe tuvaawo tutalaaga eggwanga lyonna ffe tuyiwawo mubiri. President waayita talina kusangawo nkonge yonna. President tusaasire tusonyiwe bwe wajjako mu Greater Masaka wasangamu obumulumulu obw'abapoliisi nga bakutaataaganya okukuyisa mu Biseguusi. Ku luno lwe tusimbudde tewajja kubaawo muntu mulala addamu kuyisa mu Biseguusi, tewaliwo muntu mulala ajja kugaana kutambula wantu walala olw'okuba tujja kuba tumaze okutereezaayo. People power, our power, people power. Neyanziza. Okay. So, my name is Ssentamu Julius. Call me chairperson. But this team, which is determined to go countrywide, we are here today to present our position to why we are going out there. We are a team of National Unity Platform members who have decided to launch the voluntary nationwide campaign to strengthen the and widen the support base of the National Unity Platform in the different parts of the country. We are basing on the presidential directives of creating more Robert Kyagulanyis in our different areas. Now we are the Robert Kyagulanyis in our different places. People power. Our power. Our power. People power. And we are going to do the following. We are going to sensitize Ugandans about the principles of good governance, respect for human rights, rule of law, zero tolerance to corruption, multi-party democracy, and election processes. That's one of our commitments, and we are determined to do that. We are also going to cooperate with the party leadership to mobilize Ugandans to join the National Unity Platform through the registration of new members under the ongoing exercise for new party members. We've had some members are joining from other political parties. So we are going to sensitize the new members and the other interested individuals about the party values of the National Unity Platform, which include discipline, liability, integrity, inclusiveness, patriotism, and service. I hear of people who are teaching about patriotism, yet they are not patriotic. We are going to mobilize the party members to engage in the community activities which will add value to the party. We are going to engage in ongoing efforts to request police to produce produce reports of those who were killed by panga-wielding persons, Bijambia, and those abducted. We are also going to identify new leaders in those different areas,
and share their details with the party leadership for training in our School of Leadership at Kamocha. We are going to volunteer in organizing party activities and meetings in our different areas. Next, we are going to work hand in hand with the party leadership and provide leadership when called upon. That's our core also. When we are called upon, we shall, and we are ready to serve the party in different leadership positions and other interested areas. To work hand in hand, we are going to teach and share our expertise in the School of Leadership. We are offering our expertise in those areas. We are lawyers, we are human rights experts, we are business people, we are leaders, we know what to do. We are going to visit prisons and continue demand for unconditional release of all political prisoners. Not the word unconditional. Unconditional release of all political prisoners. We are going to fight for the respect of human rights and rule of law. Finally, I also read out to the members who are present today. We have Honorable Julius Sentamu, me from Ruengo, specifically Bukoto South constituency, Kagabo, Nzija. We have Honorable Chikomeko, Chikomeko Sol, Wachiso District, Busiro South constituency. Thank you. We have Honorable Katete. Honorable Katete James, Greater Mukono Municipality. We have Honorable and Bishop Tomusange William Bifachi, Mityana North. We have Honorable Wilson. Moyogwa Gwanga Charles Wilson, Gala Engineer. Busiro East, Impia. We have Honorable Matthias. Mulumba Matthias, Chikumicha Dola, Kawempe North constituency. Thank you. Byebyo zamuulidde ejje lya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe lirangiridde kati nno General Museveni anaatuulira saawa ya kusoganya, saawa ya kulumba, saawa kulanga tweddiza obuyinza bw'eggwanga lyaffe so okulyeyagaliramu buli kimu tukikole nga tutereeza Uganda, buli kimu tukikole nga tweddiza ensi yaffe nga tugizimba Uganda empya gye twogerako ku lw'abaana baffe n'abazzukulu basobole okugyeyagaliramu. Buli omukola ky'osobola okukola, buli omuyimirira w'oyimiridde obeeko ky'okola ku lw'ensi yaffe, obeeko ky'okola ku lw'eggwanga lyaffe, obeeko ky'okola ku lwa Uganda yaffe, obeeko ky'okola ekigenda okutaasa ensi eno. Agala nnyo Mukama Katonda. Bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Okujja wano General Museveni tulina naffe okuteekamu amagezi gaffe, amaanyi, buli kimu ne ssente n'obudde byonna tulina okubiteekamu bwe tuba nga baguba wano General Kaguta Museveni era nga buvunaanyizibwa bwaffe okutereeza ensi yaffe. Mukama akuume banywanyi mweraba.